Honorable Francis Zaake Butebi, ono mbaka wa Parliament yakiikirira Mityana Municipality, olwaliro gwenkuletedde tulabe ku lugendo lw'ebyobufuzi. Francis Zaake yazalibwa ennaku z'omwezi nga 12 January wa 1991 ku kyalo Butebi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana. Yazalibwa omwami Emmanuel Ssembosi Butebi kw'ossa n'omukyala Teddy Naluyima. Okusoma yakutandikira ku Fairway Primary School esangibwa e Mityana, era essomero lyerimu gye yatulira n'ekibiina ekyomusanvu. Ku mutendera gwa secondary yayolekera ku Mityana Modern Secondary School gye yakolera eddala lya O level, era ku A level yayolekera ku Maryland High School erisangibwa Entebbe wano mu Kampala. Ku University yasomera ku Ndejje University, yakungulayo Bachelor's Degree ya Procurement and Logistics Management. Francis Zaake olugendo lwe mu byobufuzi luviira ddala mu mwaka gwa 2016 yavuganya mu kulonda kw'omulundi ogwera n'awangula. Ng'omubaka wa Parliament yakiikirira Mityana Municipality teyalina kibiina, yali ku bwannamunigi nakiyite independent. Ekisanja kye ekyokubiri ng'omubaka wa Parliament yakifunye ejjuzi mu mwaka gwa 2021, wabula kankuzeeko emabega katono nnyo mu mwaka gwa 2018 kuba wembyogera mbalaata wandirowooza namu nti oba kwali kuyisa mazzi mu kisero. Honorable Zaake yegatta ku kisinde ki People Power ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ekyamuviirako okwegatta ku kisinde ekyo wamma byali biruubirirwa byakyo. Zaake anajjukirwa nnyo mu butabanguko obwaliwo mu mwaka gwa 2018 mu August ennaku z'omwezi nga 13 byali mu bitundu bya Arua, era olwalunyumya nga lutabaalo kubanga yayisibwa bubi nnyo ddala, ekyamuviirako n'okuddusibwa emitala w'amayanja asobole okufuna obujjanjabi. Ng'akomyewo mu mwaka gwa 2020 yegatta ku kibiina ky'oludda oluvuganya kiyite NUP. Era mu mwaka gwe gumu ogwa 2020 omwezi gw'okuna, Honorable Zaake yakwatibwa ab'ebyokwerinda ng'alumirizibwa nti yali amenye ebiragiro ebyali bissibwawo akakiiko akali kakulira okutangira ekirwadde ki COVID-19 kayite National Task Force. Zaake yali agabira abantu mmere, ate nga ku bimu ebyali bissiddwawo mwalimu okwewazisa abantu okukuŋŋaana basobole obutasaaba na kirwadde ekyo. Francis Zaake musajja atanywa guteese, kubanga oyinza n'okulowooza nti mu bingi ebitamukubirwa oba olyawo n'ebigambo byalimu, kubanga alabiddwa ng'enfunda nnyingi ng'awakanya ebintu ebitali bimu byalabanga ebitalina makulu ku ludda lwe. Emyaka gy'amaze mu Parliament, ekisanja ky'omulundi guno wakukyasimula bugolo kubanga tekibadde ttereere n'akatono, kibadde kyakusitunkana kumpi kukira bugenyi obuliko embwa. Olwaliro kanjira mponzikira wano nate tuddiŋŋana omulundi omulala. Nze Jammeh Radio Uganda.